live Projan Media TV yonna gy'osinziira okubeera ku Projan. Nkugamba ekyo ky'okolokola ky'amaanyi. Omuntu waffe gwali e Bahrain, gwali e Saudi Arabia, nawe ali awo mu ddiiro lyo we Dubai, nawe ali e Qatar, gwali e Kuwait, gwali e Uganda, gwali mu nsi yonna. Uganda, abaana abali e Makerere, abali e Kasangati, abali e Bweyogerere, abali mu Kasokoso, twebaza bambi okubeera ku Projan Media TV. Naye nga amawulire gendeese go gannaku, kubanga omukulembeze yakogera eddakiika ntono nnyo okuva kati. Naye muganda wange ebiragiro byataddewo, ebiragiro byo bitiisa. Oba okitegeera, ffenna tubadde tukyakaaba nga Uganda eri ku lockdown. Teri transport bamuzibye, buli kimu nga teri kitambula. Naye ate olunaku olwaleero omukulembeze ebintu byaleese bibadde bikambwe. Olw'ensonga nti agenze n'akiraba nga ayina ate alinga eyatuwa ate bbeetu eddala. N'asalawo abeeko ebintu era byajjawo okusobola okuba nga ayagala tugira ddala kano akalwadde ka COVID-19. Kisimanyi oba kinaakola oba tekiikole. Kuba amazima amatuufu. Kale, kankubulire ebintu ebimu omukulembeze byateesezaako. Tujja discussing endowooza zammwe. Mu maaso awo ojja commentinga, olikinge, otubulire endowooza yo. Yes, omukulembeze ayogedde ebintu ebyenjawulo. Kantandikire ku bintu nga ebyokulya. Omukulembeze agaanye abantu abalina stores. Ng'omanyi nti olina store otunda produce, gwatunda ensawo z'omuceere, gwatunda ensawo za kawunga, gwatunda ebintu nga bingi naddala ebyensawo ebintu weebityo. Omukulembeze agambye gwe ggalawo odde waka. Omukulembeze takomye ku ekyo, naggalira ddala buli abatunda ebintu ng'ebyo, naggala naye n'agamba nti omuntu yenna ayina akaduuka, buno obuduuka obutono, basigale nga bali open. Obuduuka bwabwe busigale nga buli open, naye bano saluuni, lodge, ezo zonna agambye bazigale. Abalina za kedi mu kibuga bonna bagambye baggalewo, okujjako pharmacy zisigale nga zikola. Naye nga nazo zirina okukola nga bazikkiriza nti eno pharmacy ntuufu erina okukola, erina otunda eddagala. Ne bagaana buli ayina emmotoka. Gwe nti olina emmotoka yo, kubanga kati avuddeyo naawe ensonga nti abantu bakikozesezza nga advantage, okubanga zino emmotoka bazifudde ate eza transport. Olw'okuba nagamba nti buli alina emmotoka ya buyonjo agikozese, mubeerengamu abantu nga 3. Kati abantu bagufudde mugano, buli alina emmotoka eyo basazeewo bateekamu abantu ne bavuga paka Jinja, bazifudde means of transport. Ekintu kyagambye nakyo kigenda leeta obuzibu, kyongeze obulwadde, entambuza y'obulwadde mu ggwanga. So private cars nazo azigaanye. Ompulira, zonna azigaanye. Biva ku ki? Coronavirus. Omukulembeze takomye ku ekyo, agambye n'ekintu ekirala ekisinza okuba ekikulu. N'agamba bano ba politician abeefuula nti bayamba nnyo abantu, tibagenda ne bagula emmere ne batwalira abantu, abo ate bo mbagaanira ddala. Ate kati n'agamba oyo we bamukwatako bagenda kuteekako omusango gwe bayita attempted murder. Bano politician twalabyeko awo mwana mulenzi Joel Ssenyonyi nga alina abantu baawa, ne tulaba Seggirinya alina abantu baawa. Omukulembeze yagambye ne bakukwata ng'olina abantu boowa, bagenda kuteekako omusango gwa attempted murder. Ogwo musango munene, nti ogezaako kuŋŋaanya abantu obatte. Oshegeera, Uganda egaziye muganda wange. Omukulembeze n'ayogera n'ebintu ebirala. Abakozi ba gavumenti abagambye nabo basigale waka. N'agamba okujjako ng'eyo institution esobola okuba n'ekifo we bayinza ossula, nti basobola ossulawo tabalinaako buzibu nga teri adda waka. N'agamba bano abantu abalina factories, abalina ezo
abalina ezo factories ezikola farm ezo ezikola n'agamba kye mulina okukola abakozi bammwe mulina making sure nti basula ku mulimu teri mukozi adda waka teri mukozi gwe bakkiriza kudda waka okitegeera era n'agamba bano balina construction sites abo abakozi bo making sure nti basula ku mulimu basula ku construction otherwise waba tebasobola nabo bayimirizibwe n'agamba bano abalina obutale markets obwo butale obukkirizibwa n'agamba nti nammwe mu making sure obwo butale obw'emmere tinammwe making sure nti we muba mugenze mu butale obwo teri adda waka wow Uganda ekalubye omukulembeze ate ye speed ebadde y'amaanyi eno titeri gwe bakkiriza kudda waka genda kata gwe oba ogenze okukola genda okole olina okusaawo meters 4 okuva eri customer meters 4 okuva eri munno bwe mutunda ekintu kye kimu okitegeera kwegamba Uganda eri ku lockdown si buli sector bamigugu bana ba transportinga mbu bana abakago be bakkiriza boko kubanga batambula ate wagenda banga o confuse osegeera tiwe bakusanga ng'otambula bagenda kukwata osegeera n'abamagye bataddeko ssebo n'ab'envumbo nti family ewe batesula mu barracks making sure ekomawo ebeere mu barracks oba tebakukyalira obeereyo osegeera buli omu ayina bbeerawo woba olina omulimu gw'okolerako olina sula eyo osegeera kwegamba zino measures simanyi gye tugenda kiyita mu ffe ng'abantu abali wansi naye nga tulina kusaba busabi Katonda atuyamba atusaasire kuba amazima matuufu saawa zino omuntu agenda kujjawo emmere abantu babadde beesunze ba politician badde beetereza babeeka abantu bebayamba abawansi nabo babaganye era bwe bakwatira awo banga agezezaako okutta omuntu tebagenda kukkiriza okujjako kusiba. Projan Media TV tujja kuba tukwongera ebisigadde ayogedde ebintu bingi ezimu ku kampani zakkiriza mulimu URA mulimu UNRA mulimu KCC naye nga nazo zigambye zibeere n'abantu batonotono bintu bingi byayogedde naye nga bye bimu byensobodde okumenyeramenyeramu okusinziira nti speech yakaggwa tobale kuba ku Projan Media TV likinga commentinga subscribinga otuwe n'endowooza yogoloza tugenda kiyitamu tutya naku 14 nnyingi okubanga omuntu tava waka kwegamba tolina nava mu nju Projan live comment